kati gwe kyogamba nti embaga ya chairman enyanze obadde togiwagira ebeerewo. Embaga yandigenze maaso naye kale ekifaananyi kino teyandikipostinze bambi. Bagamba nti kati abantu kati olaba famire ya Segirinnya eyo gamba nti kale tebasobola kwogera naye agenda bw'atyo n'okyala wataddeyo ekifaananyi ekyo tekirabika bulungi mu bantu kati gwe asigala ng'okitunudde kuba kati olunaku lulamba abantu abasinga obwedda abakola zi live ke kafaananyi musajja wattu ke bataddeko weebati ye topic alabika bubi. Wagenze omukozesezza omukubye ekifaananyi okitimbye kitambudde gundi yonna ate gwe muli eri munyumirwa yandikirese yandiyitiddeyo buyitizi n'amuwa kyamuwa n'avaayo. Yambye omusajja akwasa ekisa Junior Segirinnya akwasa ennaku kasajja katobye n'olumbe konna kalinga bambi akaana ak'emyaka 12 obulwadde bumusisse ne bumusika naddira ddala bambi kikwasa ennaku bambi Mukama amusaasire. Sister tokaaba guma tokaaba Biruma tokaaba kyoyitamu nkimanyi naye guma kyekyo Junior mukwano kale tubiwulidde wange si byangu erudde ebya Segirinnya wangi dikiteeta Junior kansooka okulamusaako naye nga sinnakulamusaako omanyi Walukaga alina kye yagamba n'agamba nti omuntu olumu otya obulwadde n'ojja osinga gwe buluma. Bannayuganda balina akatijjo n'akamanyiro ke beewa usanga omuntu n'atendereza banange gundi n'owulira nga ye alumiddwa nnyo osinga gwe buluma. Ono Aisha agamba mbuno ono yapostinze akafaananyi kati omuntu gwe yapostinze akafaananyi bagamba muno omuntu yali agenda mu holiday oba yagenda ku vacation omuntu ali mu ddwaliro oba yagala afaanana atya mujajinga bw'atagenda ate gundi tagenda bw'agenda n'abeera bw'ati you people mwagala ki ekintu ekirala kimu kye mulina okumanya abantu kye twandibadde tukola ndooza tuleke entalo z'abajjeno zibe z'abajje buli muntu kwegala tudisikasinge kusinziira mu levels zaffe. Aisha waliwo emboozi ezimu ze muyinza okudisikassingako obuzannyo ki obuliyo kati Ina ne Angelo bali ku ki ebintu weebityo so nze ndowooza ensonga ezimu muzirekera abantu abazitegeera bagende nazo mu maaso oba oba okitegeera bano busanga nga babuukira kino nakiri naye eno ekyo kyombadde kyo nino kiyisaawo ku nsonga eyo bwetyo ngenda kusaba busabi bye batotegedde ebintu ebimu tubireko commenting nga si tekuli option amunete kuli must kuli optional nafu waliwo ensonga ezimu ze tutunuulira nzi waliwo ensonga ezibadde zigenda maaso eza Ifris eza URA amazima nga sirina akaidia nabireka ningamba bino kambirindeko ababitegeera bajja kujja batunnyonnyole n'ebintu ebimubireke kati ate noyogera ku mbaga ate simanye embaga zandibadde of recent eyo group yemu majority badde egipininga abo basiyazi kati bawasiza in fact abambandi badde na happy kati abasiyazi balaba bano bateekamu sente zaabwe bakola mbaga kitegeza tebajja kuddamu zibawa kati ate naye genda kufuuka topiki kati bali mu kuwasa kati weebuuze ekituufu muba mwagala kinga abantu so nze ndowooza ebintu ebimu tubirekenga tukomentinge nga kusinziiranga mu bintu bye tumanyi ekirala kyogeddeko simanyi omuntu ogenda okyalira omuntu olina okuwandiika okola oti simanyi okola ebiki okola mu prison wakolayokko omanyi poliisi ze bayitamu okugendayo nabiki balina okubanga bakwasaganya golozo omuntu ayinza okukera bukezi kumacha n'agamba nga abadde akimanyi nti alina okurequestinga oba okukola ekintu kyonna n'agamba right now kati kangende kale kubanga ng'anoonya ki Bobi Wine ye muntu mu ggwanga lya Uganda kino nkyogera for a past 4 years akiwakana asobola okukiwakana barisaach abasobola okunjulira nga mukozesa ezimu ku two methods enyangu ez'okunoonyerezaako ye muntu akyasinza okwogerwako n'okuwandiikibwako ne ku TV ne ku radio bw'oba okiwakana kozesa quantitative content analysis oba quality content analysis onoonyereza olabe tayinza kukola kintu nti oba anoonya mawulire so sometimes when mba mwogere ng'omanya kubanga eri omuntu amanyi poliisi zonna nti nina kuyita mu kino alina abantu ab'enjawulo
tayinza kujanga ze Justin toba anonya kola mawulire akyakola mawulire ki ye mwenye asetinga agenda today aitambulirwako amawulire g'eggwanga lya Uganda obokkiriza ku social media ku mainstream nawasigadde Bobi Wine kati yasetinga agenda that's why buli wali oba omwagala oba tomwagala osobola okumwogerako mu mbeera yonna either ina negative way oba ina positive way kati kitegeeza tasobola kukola kintu ng'anoonya ki so soko olindeko dictator lindako liyo linda bukatine dictator sebo Calvin Kayanja yawandiise ebbaluwa nga ayagala abakuba ekyeye Canada babajjeyo kyokyogerako ki olaba kankubuulire mu nsi muneeno ebiseera ebisinga waliwo abantu abamu bojja n'otunuulira n'oweebuuza nti ekisookera ddala in fact one way to discussing Calvin Kayanja nze njagala nnyo okudiscussinga omuntu nga mayina education level ye kubanga simujjuke ayinza okubanga ekyamaanyi kyalina baluwa ya mugigi tosobola kuyimirira Uganda gwe n'ogamba mbu osobola olaba n'ensi ng'obadde oyagala okwogera n'ensi endala olina kuyita mu diplomacy okucommunicatinga nabo tosobola kuyimirira gy'emide n'ogamba nti kati njagala kino kibe oba kino ekiri eno kibeere kiti ensi si bwezi operatinga kati wosanga omuntu alimu ebyo ebintu webiti abantu abamu omanyi waliwo betuyita ba media maniac ngo abantu bano batunuzaamu kamera nga yajja kwogera buli kyakisiru kyamanyi nekyatamanyi olw'okubanga amawulire obanga afunye akakisa abeere ng'ayogerwako kubanga waliwo ensonga ezimu zeweebuza nti Calvin Kayanja ogwa muki toli government official toli ambassador toli mu foreign affair kati ng'osinziira kuki ye ng'owandiikira ani ye bino byoyogero kwegamba Calvin Kayanja mu butuufu noonya ekigambo kye nnyinza okukozesa in fact okubanga mudiscribinga naye nnyinza gamba kimu is a fool ge mazima is a fool is an idiot atasaanye yadde n'okuwa in fact nze neewunya n'abazadde osobola naye omusanga ng'alina omwana w'omuwala gwe yawasa gwe yateekebwa nga bamuwasa ng'alina osebo nesezaala n'ennyazaala olaba lumbu yalina family no kambabuulire eriyo amanyi abasiraamu abo waliwo ekintu kye bakoza nti eriyo omuntu atagibwako hadithi kati aba Calvin Kayanja singa ne bwayogera mukwata in fact Calvin Kayanja saa zino bwakiro bwagamba nti bwakiro nsooka tunulayo nkakasa obwongo bwe tebusobola kubanga bukola kyekiro ngenda ebweru ntuneyo ndabe bwakiro buba misana kati batyo dictator tebo kati ye lumbuye bwatunula akugamba nti obudde bwa mizaalo otunulayo sirabanga ku muntu akyasinze kulimba mu nsi muno nga lumbuye abo bonna bagwa mu category yemu in fact nze kankubuuliriza omuntu yenna kasita nkuzuula ng'okola statement ezitakwatagana emirundi egiddingana omanyi only fool asobola okukola ekintu emirundi egisukkamu ebiri ng'asuubira different results nakola ekintu ekyobusiru today nakikola enkya n'oguddako naye ng'asuubira different result only fool yasobola okukola ekyo ekintu mu nsi yaffe eno ffe gye tulina olw'okuba tulina abantu abamu abajja ne bafuna favors ne twesanga mu ggwanga ng'erya Uganda tuyiramu ekika ky'abantu ti era Uganda abantu tebaagala kusoma bw'owandiika paragraph nnya ku social media omuntu alemo zisoma naye ng'asobola otula ku video ya 1 hour agirabe kati ne tufuna abantu bano abajja ne bafuna abantu mbu gundi yantegeerera wawulidde gundi bwayogedde gw'oyogera ki wawulidde gundi yagambye kino gw'ogamba ki that's why oli wandeetera ebyo bwawulidde simanyi gundi agambye kino mbigoberawo banze guno omutwe ogwange kyenjagala dictator tokkiririza mu bya lumbuye byayogera lumbuye yasoma ki mbuuza kubanze njagala nnyo ogoberera abagezi kubanga okuyiga tekukoma naye nze kankubuulye mbagambye wano until when we tunatuuka time tusobole okwekoleranga analysis owaffe omuntu osobola okwanalizinga ekintu okitunuulire okifunemu kyoyagadde okifunamu nga ggwe abantu fune obudde tukole research owaffe leero ensi yatwanguyiza tuli ku digital world omuntu kwoline ku ssimu osobola okunoonyereza ekintu n'okituulako n'ogamba kankebere kino kinnyonnyola ki kino kyogera ki kanoonye kino kiri ki naye olw'okuba abantu twagala nnyo simple work nze mbawadde example wano nkugambye genda ku Facebook owandike paragraph 3 omuntu ajja kujja gambye byawandiise biwanvu akiryawo mu comment and nowadays people commenting according ku bantu abalala commentinze ki mu comment nga tawaddeyo budde kusoma okitegeera wano osanga omuntu
najja n'akunnyonnyola nga talina nakyako, talina katabo ka kootinga, talina muntu gwa kootinga bamu kwa philosophy, talina kintu kyonna, naye ng'ebyo ali ku kikwate kye kubanga yafuna ttiimu ye y'abantu be yategeerera. Bino si bya kyaki oba enzikiriza kuba byo ebyabyo tebikyuka. Essala y'Abakatuliki nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo bwe yali mu myaka gy'ekyenda na kati bwekola ki? Kati ebintu bikyuse ne software yakyuka. Era tudde software yakozesebwa luli omukozesa kati bamu upgradinga kati ensi weeri. N'ebino eby'eddiini biri crammed. Kyagala nnyo okusazaamu. Kati tulina baganda baffe waliwo ono omwana eyabadde avuma abasoga Carolite ne Umaru Kisekka. Kyogamba nabo balina kumanya nti no balina okwogera okusinziira ku ebyabajjeno bibeere byabajjeno n'ebyaba Los Soldiers bibeere byaba Los Soldiers. Ansooke nkuwa example emu. Gye ngenda okuddiramu kino kyoyenda kukiddamu nga ba philosophy. Abantu be Uganda oba mu nsi yonna abantu basiiba. Abasiraamu, right? Kyogamba imaamu w'ekibuli asobolangirira Idi. Asobola. Balinda b'Emekka. Kitegeeza waliwo ensonga ezimu ze ngenda okujja nsange. Era waliwo zenyinza okujja n'ensanga omuntu azoogerako n'engamba nayo n'azoogerako atya oba naye akola bukozi. Okola comment si kibi. Ne waliwo omuntu annyonnyola ensonga ng'alinganga azitegeera tusobola okukomentinga ku buli kintu. Ekyo kikkirizibwa. Naye omuntu akunnyonnyola ng'alinganga akukakasa ensonga ezitamukwata oba zaatamanyi ze tosobola kuŋŋamba yadde ndi mu Katuliki so akunnyonnyola biri Roma. Sibisobola sibimanyi. Era yadde ndi mu Katuliki tebuyinza kuca ku makya n'eŋŋamba akati nange nsobola ofuuka father kangende ntandika okuwa amasaakalamento. Ekyo waliwo process mu empito okituukako. Kati yadde tukomentinga ku bintu ebimu biyita ebyobufuzi oba ebyenfuna ebyaki tulina kukola comment ku bibaddewo naye ekitta abantu abamu bajja n'akunnyonnyola n'akulaga ne bwe kyandibadde. Toli expert mu kyo kati onnyonnyola ki? Nawe oba otulimba. Ekizibu kye tusanze nti tuli mu nsi nga media lumbuye mulimba. Etegeeza lumbuye mulimba. Nnyo kino ne waabeerawo nze ekizibu kye nnina n'oba mukwano gwange nsobola okubuulira obukyamu bwena nti lumbuye n'eddiini tezikkiriza muntu amanyi nnyo. How comes gwe n'omanya eby'Abakatuliki n'omanya ebya Buganda n'omanya ebya Busoga eby'Omwacholi n'omanya eby'amagye n'omanya ebyawa okumanya kuba kuvuddewa kuba kungi nnyo. Naye nze kye nazuula kyali kimu nti mu system mubeeramu abantu abajja ne batiipinga abantu information ng'eri thara ne bakuwaayo n'otambulira ku mbozi nga bbiri n'ozimbirako ezizo nti omuntu buli waafunayokko information emolyaga yayogera kalo ne kakwatayo n'akala ebyo ebintu bibanga bwe olaba bano bannaddiini asobola okukolayo ka trick kamu ne kakwatayo n'akatambulizaako omwaka n'ogulijja ne time etuuka ezo channel ne zizibikirwa. Lumbuye ne bwabeera wano bwe yali luli bwakyali kati amaanyi ge yalina luli ge gakyaliwo kati lwa nsonga nti time etuuka nga byoyogedde buli woyogera ebintu ne bitabeerawo oba ne batandika okukubamu ebituli ebingi abantu batandika okwebuukiriza. That's why mu makyaki agasinga naddala ag'abalokole musangayo bakazi be basinga obungi sijja babuuka mangu kasita balaba nga ekintu kyagoba tekikyuka ky'omunyonya tekikyuka ng'akivaako ekyo kati bye bino ebimu tugojja kudda no ku media leero tukwate n'enkya kubanga osobola okulimba abantu bonna but not all the time. Era time etuuka n'obeera exposed kati kyekiriwo naye ng'ekitta abantu kiki bantu kati social media oba ebintu ebimu bagufuula omulimu omuntu olina kwagamba leero kangende gwe toyinza kujja buli lunaku n'oyagala ojja wano okole live ya ssaawa nnamba ng'oli omu naye ng'ate tokola research by'oyogedde today ojja maliriza enkya byoddamu naluli otandike kulimba kati yekyalikayangayono dictator Linda my brother. Yes, my brother, how are you? I'm fine, my brother. Social media bulijje kulinda sebo. Mwana wokubidde ndi mu jam like wenkusangide ku live mba ku embassy ya America. Soko tubulire ova kola yoki. Mba ku embassy kusaba appointment. Bade ne baluwa ya appointment jenteekayo kubanga tugendayo ku Lwokubiri twayo natu oba Olwokubiri oba Olwokusatu. Kukola yoki. Abavubuka abali patriotic eri eggwanga Uganda ku nsonga z'abana Uganda aba violating asylum mu Canada.
Sera tugenda kusisinkana ambassador wa wane Uganda owa America. Tumukwase ebbaluwa eri gye walabako kopi n'ebirala bye twayongedde mu kuba tulina n'abalala be twazudde nga twagala abantu abo batuwe ku fayiro zaabwe ze basubmitinga kwa asylum tulabe obujulizi obulimu oba obujulizi n'ebyo bye boogerako bituufu byabakolwako mu Uganda kuba tubadde tuwangaala nabo. Kiriko ntulina gwe tulwanisa nga bo we bagamba nti Uganda bajagala naffe Uganda tujagala. Neggwereka kweyiiya nga ffenna otuziikira mu Uganda. Uganda gw'ogifuula mbi olw'okuba olemereddwa okukozesa emikono gyo okufuna okwekulaakulanya mu Uganda. Naye manya nti naffe mulimu abantu abaagala Uganda yaffe. Tubadde tulya ffenna embizzi ne baakakalaamu abo ne baakaye. Nga bwe tufumita ebikazi ku mabiito bwe tweyagalira mu Uganda. Olwaleero bali yalayizinze nti bali reeti mu kwekulaakulanya baalagajjala mu kkola. Bagenze Canada bagamba nti Uganda mbi nnyo naye ng'ani abagoba abantu abo be nateeka ku lisiti. So ffe kye twagala fayirozi zaabwe zinoonyerezebweko individuale buli muntu kinnoomu. Gwe tolibiyite by'okusaaga olw'okusatu oba olw'okuna tugenda ku storminga embassy ya America mu Uganda. Nva nsambya teeka ya appointment kusaba appointment. Tulaba ambassador. Kati kyoyagala babakomyewo. Kyenjagala kye kino. Nze kuba byonna bye tugenda okwogera naye nti abantu bano baagala kwerimbika mu kkola mu kwekulaakulanya wano kubanga abamu bagenda bakoze n'embaga ne baleka abakyala nga banywedde mu nsi ebuliidinga n'aleka nga wasiza n'omukyala n'afuna wamuteeka agenze kumukolerera teryamugoba. Lindako nsaba kubuuza mukulu Kayanja oyo. Soko olindeko nkuwesa. Lindako nkubuuze. Soko olindeko nkunnyonnyole ku kye tugenda. Wamagenda maaso. Kati olyoka ombuuze ku bye ngenda okugamba. Nti abo abasinga abagenda e Canada abamu baasooka nakukola mikolo gya mbaga wano. N'aleka omukazi ng'anywedde agenze kumukolerera. Kye twagala embase Canada bw'eba egaba asayiramu esobola n'okkuwa e Kenya n'obeerawo nga teryakwatako. Esobola n'okkuwa e Rwanda. Wano twabudamyako ne ku baana abantu abaali bava mu nsi oba yali yawa oba yali mu nsi ezo waliyo olutalo. Ennyonyi ne bavuga ne baleetako mu Uganda. Iran. Yabaali bana Iran. Nti yo Canada esobola okubwa buli wamu. Ne bagamba nti kaye bw'oba ddala kituufu oli kwasayiramu nga bakunoonya genda osooke weebuddameko Saudi Arabia awo. Nga bwe tutunula mu nsonga zo. Okitegedde? Ekyokubiri twagala kusooka tufune obujulizi ku bino byonna bye baasubmitinga nti bagenda funirako asayiramu. Kuba abasinga beekubisa ebifaananyi ne bafera amawulire nti babasanze mu loogi nga balya bisiyaga babbiini ne bakuba empapula za bukedde ez'obucupuli ne bazisabumiitinga beekubye ebifaananyi nga bali mu kwegadanga ne bagamba nti poliisi ebazindukiriza era ne babafulumya mu mawulire baswadde buli wamu. Naye ng'ekyamuddusa wano kuvuma pasita eyamuwa omulimu eyamujja mu kyalo eyamuwonya eddalu kuba oyo yali masiikiini yaliko emisambwa ku mutwe bugingo yasabira musabire. Calvin Kayanja. Bakola ki bagenda ne basabumitinga bikisokoddemu eyo paati eyo. Basabumitinga amawulire ag'obulimba nti babazinduukiriza nga beeri ebisiyaga mu loogi ne beekubya n'ebifaananyi nga beegagambula obumuli ne babyeditinga mu mawulire ne bagamba ono bukedde yafuluma lwa 6 lunaku luno era wano nga poliisi etukudde era nga tuswadde tudduka lwa kiswalo kuba nti gavumenti yatusanga mu loogi nga twegagambula obumuli. Omusajja n'omusajja tetukyayinza kubeera mu Uganda. Kati twagala ebyembasa ebituwe kuba olwedde bagamba biri mu public tutandike okubiteera abantu nti Bini mumulaba bwe yafera embase ne Kaya muyimiridde emabega n'omuggo gwa Musa. Okitegedde? Nono si Kaye
n'omugo gwa Musa kaye gwe twalaba ng'akola n'embaga ey'ekicukuli gwe tumanye bulungi nti awoomerwa bakyala okitegedde kati bye twagala abo abantu abo twagala balabisa bo bwe bagamba nti Uganda mbi be basinga obubi kati kuba bw'otandika okufera ne Calvin so embassy bawe ebifaananyi ebyo mubiwa abantu babirabe ebiri bye bafayiringa kubanga twakizuze nti tulina right ezibifunako kubanga buba bujulizi bagenda ne mu kooti erimu abantu ebino tebiba byankukutu byofayirinze kubanga bakuba amawulire ne references ez'ekicupuli ne bateekamu n'ebifaananyi bakolagana n'abasirikale ba poliisi ne babateekako empingu awo n'amusambamu ensambagere kati Calvin go bagenzeyo nga concerned citizen nga Uganda nze ndi munna Uganda kulaba Uganda si yabo bokka abalowooza nti mbi ngate tubadde tunywa nabo wano bia ne tufumita n'ebikazi ku mabiito kaye tubadde tetuva naye ku mabiito agamba atya nti Uganda ebulidinga nga wano fe abadde basinga okujooga amabaala yategedde jjo ng'ali Canada ategeera mabiito wanaye Calvin anti nkubuulira era nze mbabuulira era gavumenti bw'enaamala okwata obwo obujulizi ne babutuwa nga tugenda mu gavumenti ya wano nga nabo babukolako lipooti nti eno reference nfu bagifera nti ye Nateete tetubangayo wano we baateeka reference tetubangawo na poliisi mu fayiro zaffe ez'ebitabo kozi tugenda mukwata tugenda kukwata akulira political desk wano kwembase ya Uganda kwembase ya America mu Uganda tumutambuze buli wamu buli kye bayogerako nti nze baatukwatira Namasuba tugende Namasuba ku loogi zaagamba nti ddala baba Calvin kebakubuuze ku bibuuzo katandike ne dictator tugenda kukwata wano politika atache wa wano Junior kansooke mbuze Calvin omanyi Junior waliwo omuntu ayinza okukola ekintu ngalooza akulumya naye ng'akuyamba kati ono Calvin bino byonna byayogera bali ayongera kubayamba buyambi ekisooka Calvin wasoma ku foreign policy yensi yonna kale buyambi ki gomanyo gamanyi ba ku investigatingeko kubanga ekisookera ddala nze wano nalabako ne minister Mulamba yatukakasaako n'atuuza ne press conference nga bakomyawo Lumbuye twalinda Lumbuye baali bamukomyawo kumwenya mateeka ffe tusaba ba reviewing bwe mwenga baani yawula ku review era nsi kye yakikola ekisooka obadde olimba wano ogambye Canada tolabanga kwe badinayinga visa ya Canada tulisikanyeko katono bakomunicate abalungi beewuliriza gundi Kayanja atugambye Canada esobola n'okugamba nti katono gundi katumuumuzeeko nga mu nsi ki Canada mwesobola owummuliza abantu wano we tuli twaga omanyi ojja kukola statement bakoleko factual checking akankubuuze Canada mwesobola okugamba anti tunyonyolemu akazindalo kakakubiza nsi ki Canada mwesobola okugamba obadde osaba asayira mwewaffe naye sooka omulyeko wano nga kyolaba Bungereza kyesaba tudde tebanakyapuluvinga kibeere nga kikolebwa e Rwanda anti kankubuuze nsi ki gyekikola kankubuuze tolabangako gwe badinayinga visa ekyo kirala ku kyoyo ogambye Canada esobola okugamba obadde osaba obuyambi asayiramu atigenda mu nsi eno omulamo gwe tuliko gwakuba dinayingisa visa ngani yali akikola balunda embizi oyogedde ku bo okwerimbikako ebisiyaga mu ggwanga ebisiyaga biki ogambye ki ogambye nti bo beerimbika okubeera abasiyazi kale rekisenti beerimbika bwebanga ye evidence gye bagenda nayo mu Uganda gy'oyagala badde ebisiyaga bikkirizibwa oba oba nedda anti njagala bapuluvinga nti si basiyazi watiifu nga bali bbayo kubanga eriyo basiyazi kwabo no anti nkugamba tugende tukole factual check eriyo n'omuntu asobola okuba nga ayagala abakazi n'abasajja tokimanyiiko ekyo tokimanyiiko mbuna eriyo omuntu asobola okuba nga musajja naye nga ayagala abakazi ng'ayagala n'abasajja kyekugambawuliriza tusooke tumuleke Calvin Kayanja ayogere then tugenda kukubagana kamuwadde kasooka ayogere amalirize bwe kyogamba nti basiyazi bano si basiyazi
tubadde tufumita nabo ebikazi ku mabiito n'amawulire ge baafayiringa nti babalanga bisiyaga beetega meetege ga bulimba. Bini yadda wali mu kiyumba kaye n'amubeera emabega n'omuggo gwa Musa ne beerasa ebifaananyi ne beeditinga amawulire. Baali beesiyazeeko. Bakozesa mawulire ki? Newspaper oba bugedde? N'olupapula lwe baakozesa lwava dda mu mawulire onioni. Kati Omumerika tamanyi. Alowooza agenda bawa asayiramu lwa kiswalo naye ng'ate violatinga asayiramu. Tujja kwetaaga asayiramu Juni yenkya nga tekikyasoboka bano abafere bazoonoona nti tulimba. Oba okyajjukira olupapula lwawe niyoni oli waddamu olimba. Ekyokubiri bano tekuli politiciani. Nzenna kyembuuzaamu kitono nnyo mukulu Kayanja. Abakudraftingidde ekintu ekyo kwabaddeko omuntu eyasoma ku foreign policy oba kwabaddeko migration lawyer abakudraftingidde ebbaluwa gye watufunye. Kankubuulire kino. Omuntu okubeera concerned talina kusooka kumanya foreign policy. Anti oyinza okubeera concerned naye ng'ensonga yo tebaayi. Ensi ya Canada ewa wiilu ya buli omu ekitiibwa nti njagala kumanya ku kino. Buli omu yenna ekyo mukimanyi. Kati kye banaakuddamu n'okumagira Canada nengisaba ambassador nengisaba nti mumpe ebikwata ku akaunti za prime minister ne bazimpa. Anti muganda wange dembe lya buli muntu kati kaye yani embu obubwa. Muganda wange tugende mpola. Nze nkubuuzizza bo wakutte gundi n'owandiika oba wagenze wa migration lawyer oba omuntu yenna yenna amanyi foreign policy. Olaba mu kyekibulamu. Ekyo kiwatute kyotwala ku mu kyekibulamu tukyongeremu. Mbuuliriza ddamu. Gwe mbuulira nti kino kibulamu. Anti kye twabadde twagala okuwandika twakiwandiise. Gwe naani? Ate nkubuuza kyekibulamu. Gwe kyolaba we tutaaterezeza. Neetaaga immigration lawyer okumanya nti abo bafere si basiyazi. Si bannabyabufuzi. Tewali wadde we baali bakubye olukuŋŋaano lw'ebyobufuzi. Beetwala ku nuupu abantu ne bayimirira wali ne bafuna ebifaananyi naye tebalina we baali beesimbyeko ne bagwa nga bwe baawaayiriza. Abo kuliko munnabyabufuzi. Nagwe oli mu katemba naawe. Muyinza okutugamba nti baaliko mu muuvu yonna ejjako dikiteeta e Uganda. Obwa dikiteeta butandikira ku Canada. Kati bagenda kubazza wano. Nze mbabuulira. Oli mu katemba bambi oyagala justice. Manyi waliwo okwogera nga tujanjawaza mbujanjawaza naye ekyo kyoliko kisoboka. Ate ffe tuwakanire bagwa singa twabadde twagala kujanjawaza. Twandibadde tetuwandiika official letters. Calvin kakunyonyolemu katono twogera ku nsi nga buli institution eri independent esobola okwetengerera n'okwetegerera. Si bino byakulagira ekyo ekirala ezo ensi tezitambulira mu Calvin agambye oba gundi iyasetakola. No, bali abantu kyolaba bo police zaabwe kino kitemu nti ziwa buli omu yenna ekitiibwa. Katono ya kituufu katono nnyo. Ojjukira we bago bakayibula Abamerika. Lwaki ogamba nti bwe kituuka ku Calvin Canada tejja kukola bwe kibeera ku kaye Calvin katono nnyo. Calvin ojjukira Kayihura Amerika ya musanctioninga yagamba nze Obama yakamala okumpaana bamugamba Obama asobola okuwaana abeera mu office 8 years. Amerika nekuteka osokwa mukwano gwa Obama nga Amerika ekuwalana nga president. Kati gwe tojagamamu nze Calvin Kanjo we Uganda Calvin bayinza n'okugogolinga nga toliiko Wikipedia nga toliiko. Mukayange waawe agamba ngani and for the fact nti waba shortlistinze kigenda kuba wa attention kirabika abantu bano aliyo kankubuulire gwe lwaki olowooza tebanyega banyege mpandike ebbaluwa nga yayindi video anti tebasobola kunyega lwa nsonga ebintu bye mulimu bya kijega kyova nabo basajja basooka kuwasa abakazi wano ne bakola n'emikolo oli n'agenda n'ayanjula n'akyala n'okukyala n'agenda n'abantu Kayanja anti kati kuyogera ne mutamanya Kayanja tokimanyina kukimanya nti omuntu ayinza okuba ayagala abakazi nga ayagala n'abasajja mweze ensi kikiriza tukimulabangako tubadde tugula ffe n'abasajja tubasanzeewo nga tatulamuzangako
anti gwenga gwa oyinza okwanga tulya muzangako anya noyinza okwago toli attractive ayinza okuba kulabanga kaperi nga toli attractive sirina kayanja soka gwa neda kayanja tubere fair soka wetunuulire tangula bulungi omusiyazi eyo omusiyazi ye 99 ayinza okwagala kayanja soka wetunuulire amazima nga neda kutinyola agenda kuteeka mutafayinga dikiteta nini yeeyita musiyazi dikiteta omusiyazi ye nagolozi eri omusiyazi ayinza okwagala kayanja mumazima nga twogera mazima dikiteta gwe bakuwa babiri edairo osobola omuwasa bana bino ebintu bijjeedo babiri edairo andi kati babiri edairo y'omu ne kayanja nga woobalaba bonna bali mu katigulewebwe tosobola kugamba ya munange yadde omusajja avuga lupanka wano twalinawo kokulisi mubiru wallahi over my name put respect over my name my friend kati kayanja tali attractive atasobola kuba nesoka sha nenda tudde mazima amatuufu gwe roza mbuza nga kayanja tewali tabu asobola okuba attractive naye kyovulaba bali abasajja bogamba tebagamba ko lwekyo bagenda kuwa fayiro zaabwe no amazima ekyo kayanja kibalimu yasi kayanja bali wano kubuguumirizaamu kwogeramu bwogezi yensi dikiteta waliwo kwogeramu bwogezi nga obeera ne kayanja ng'olina ne babiri edaira kayanja osobola omuwa sisitawo ate babiri edaira n'omuwa bulazawo era mbagambira bagende bayingira obusisita n'obufaaza basaavinga ekereziya naye nga siyinza kuba waako yadde n'omu naawe sha oba kayanja abawulirako ennogo by the way n'ekyo kubanga kayanja ensi ey'amangi akyasinza okugendamu si kata kati abasajja bali Canada ekyokubiri kayanja temusobola kwogera ku bintu bya Canada nga totuukangayo temugimanyi tebamanyi na bamanyi aleka abali eri that's why so discussinga byeri sibimanyi kati kayanja kwali e Uganda otegerera abali Canada kugambye Bobi Wine yakubye essimu ne bajjayo Fiki Gaza kati gwokyogera ki kuba bw'oyogera bw'otyo tuba tukuwulira Fiki Gaza embase yamugjeeyo bazange muleme kusuula ku Reddit y'abantu Fiki Gaza ali akyali musibana jipikinga kati ani anagiba pikingira byo embassy bana tusobola kweyogerera ze siri mwogezi wa embassy kati yagikubye wamanyanye Saudi Arabia kati lwaki kati ate lwaki tebagambye kayanja obo babbajjo bandigambye bannange Fiki Gaza akyali musibe ali detained ku embassy okakasa okakasa manyi kayanja mwogeranye mulimbalimba nnyo naye ensi eno mbabuulire balaba embassy erina amaanyi agakujja ku deportation ne bakudetaininga ku ofiisi zaayo buuza omuwala yali kuno eyatutagazanga ennyo baali bamuyitaani lema alima embassy teyamujja ku deportation n'emutwala ku embassy kasa wabaawo kerere yonna embassy esobola okujjayo naye tekitegeeza nti oli firi mu nsi oba olinda bulinze edda ennyonyi eddako bakutikke ng'omugugu bakuzze wano kati Calvin kayanja sebo so kakati bini ne kaye bagenanga basiyazi ne kakalamu kyoyagala okugamba abawe bannange bokabe bali ku lisiti eyo ati betumanyeko kubanga ogambye nti waliwo ebifaananyi bye mwagala okutanga nga kayali mabega ga bini tabirina tasobola kubeera nabyo nze nalabako Frank Gashumba yatugamba genda kuleeta ekifaananyi kya Babi ng'ali mu State House twakirinde ekifaananyi kyabula abo abaana batema ebigambo abo kati adduse naye gwe Junior nakkiriza abaana abasoga batuma mu mpola tebawukana tebaleekaana omwana yavumye ono simanya Caroline mbalinga biodigester y'amatako nengenda kugogoja abaana abasoga bavuma mu mpola nga tebaleekaana ayo mutunuulira oti ni biodigester y'amatako ndakugogoja nga biodigester y'amatako ngirabako
Ana abasoga abo. Bwana Tamale ogamba otya muganda wange. Yende. Ulamu ogamba botya. Bulungi pozo obubo. Mukama atakuumi. Nze? Alvin Kayanja alekerawo okulimbanga abantu. Kababazze mmwe mugira musinika binnyo bagenda kulima. Ali mutulese mu Uganda mbe muli. Ekugambye lekerawo okulimbanga abantu. Kati kotya mu Uganda. Lekerawo okulimbanga abantu. Obwongo bwo bukoma kkata. Bwokka. Obwongo bukoma kkata. Ky'oba omanya. Zani nkugambye ku Lwokubiri. Okitegedde ssebo. Tugenda ku ambese ya America. Ate embase ya America era bannange obutamanya. Tewali tabu nze mu butamanya bwange gojja kubalaba abasajja nga bali wa. Omanyi Kayanja oli musajja Muganda. Mu Luganda tulina enjogera egamba nti busiru buwoomya ttooke. Tegeera. Busiru bukola ki? Nenkudi bujja jjoomya. Kayanja. Kayanja. Kyonna ky'okola kikole naye ayakusinze aba yakusinze. Gwe sigala kuwaseerozibwa ofune komishoni wo. Eby'abantu bamanyi okunoonya obulamu biveemu. Okitegeera ssebo. Sigalira kukombeera sigalira kuleebeetanga. Kulabika nti ofuna febo olw'okuba nti n'ebintu by'okola tebiri mu mateeka matuufu. Kayanja erinnya ly'omwami okweriri nga mukambwe muzibu. Teririiko naye okubulye. Oyo naawe talina kyategeera. Talina kyategeera oyo. Nze munaagenda kutegeera nti ndi serious ngamba gusiza. Nga muli wano. Kati kakugambe kino ekigambo. Nze ngezaako. Nze Uganda olawo oba onaabeera wadde ennaku ebbiri. Tigezeeko. Ano. Tigezeeko. Wegenda ku akawunti yange buli kimu kwekiri. Gogere wano enchanti tutwatwa ekipapula ekiri final. Mpa amanyago. Nze Waswa Emmanuel. Kale. Okyakombeera bukomberezi gundi sowani z'abasajja okulabika nti ofuna feba y'ebintu by'okola. Olowooza biri mu mateeka by'okola. Waswa Emmanuel. Bagenda kutuwa fayiro yo tulabe bwe wawaayiriza Uganda. Waswa Emmanuel, ennyonyi oyagala kikaki? Emirates oba kata? Sobola kulinnya kata yoyo ya Calvin emutwala kata okawoka atalina wala waasuku agenda wamanyi. Ate agenda okuddira ku deportation naye yeesalirawo ennyonyi. Ayenga amabeere. Kayanja. Ebyo byogenda osirikira ku bantu amanyi gwana gwe ogenda funa obuzibu bajja kufutunga effumu mu kabina. Ogenda olaba bano batamale bali bano bapulandi kid nze nkubuulira. Tewali tabu. Tolina wadde omukulu, tolina wadde muganda wo wadde brother wadde erinnya lya kitaawo okuba nti limanyikiddwa abantu okusukka ku LC1. Naye kati olw'okuba wajja e Kampala n'oleeta amalala. Bajja kuzayo wammwe ekyamakata. Ensonga gye ndiko giwulira bwe babunya obufoofofo. That's the stupidity of the highest caliber gwe gy'okozesa. It is the stupidity of the highest caliber. Omanyi sente z'abaana bo bagwenga, omanyi sente z'abaana bo nti batwala bweru. Gwe nnyongera obusungu. Kyenjagalira ddala. Waswa Emmanuel. It is the stupidity of the highest caliber. Tamale omanyi ekiruma bano nti tugenda kwanika bye baateeka mu fayiro zaabwe ez'okusaba asayirana. Olabe ebifaananyi nga beegadanga ne basajja banna. My friend.
nze gwoyogerako sisaba asayiramu okitegeera ssebo osaba ki sisaba asayiramu kuba ne Uganda niwe njagala enkyankomawo era ogenda kudda ne bw'otayagala nsaba nnyo nkusange bulungi nnyo kubanga ekirungi era Leo soka bino biveemu soka wigumiikirizeeko lwaki ekikuyombya olina empapula olina teeka nkubulire Leo nkubulire Uganda ogiraba ng'ovudde kwaba bafeera abeeyita musime batwala abantu ebweru oyo akolera commission Junior aliyo mu Bangladesh Junior katika mbabuulireko bannayuganda temuwa kayanja like buddo olaba nze omuntu omunze yannemwanga ayagala reporting se Jordan namugamba ebyo bigambe nnyoko nali Jordan nannemwa kati agende kuba America kubanga Donatia tebasoma omuntu eyasoma Junior nga wakeera ku macha n'osoma ekigambo kye bagamba nti wasoma UN n'osoma kye bayita NATO kati kayanja atasoma atayina naye wadde ebbaluwa ya P7 asobola ate okugamba abantu temuddamu wasamya alinga aliise ennyuma oyo omwana kayanja bannaye walumbezaayo atukola bwati baka abasajja botugumbula otyo bikukwatirako kayanja nekulumirirwa Uganda ndi Munnayuganda ebbaluwa yagamba kisiraani gwe nanga wanganze wannemwa abaana b'abantu weganzikirako mu ofiisi awo n'obatwala mu muloozi kayanja nga wannemwa waneeno njagala ngambe nga wannemwa waneeno n'otekako ebintu nekimpostinga ku Facebook kiringa walumbeza nga wannemwa kati odde ku Bannayuganda nga gwani nga wannemwa ddamu ekibuzo nga wannemwa nga ndi Jordan nse y'abawala buno nnemwa kati osobola okugenda ku muntu ali Canada omanyi wasomawo wamajulira oyo talina nakye temuddamu nakumwogerako mumufiise omumanyi wawe omukazi gwe twazigiza ntugenda tugenda kuddamu mupostinga ne Kelvin Kanja Bannayuganda temumuwabudde temuddamu namwogera nange yannemwa nga ndi Jordan kati ndi Canada gye wano embweyo ba amagulu gamenyemenya oyo omwana teyasoma yasitunanga nakati kati omuntu yatunanga nakati akugamba ekimbuno mbwasima talina nakyagamba ggwanga talina kitabo wadde ekya P7 ebiseera bye yasomeramu ng'obutabo babusalamu wakati n'alemererwa nga bukalamu babusalamu wakati nga okumuwa kalamu ey'okubiri ali ku bantu abasomedde ku zaaga kanga abasomedde ku international abasoma NATO abasoma UN oyina nekyoyinza okwogera kati nga gwani okimanyi nti ate ekyo kyobakolera kigenda kubawa kati bayinza okuba mpozi nga bakuwadde ssente oweefayiro zaabwe ekyo kyobakolera bagenda bakondera mu bukonezisa mpagambe bano abaana beka bali yalina kikyamanyi Tamale bw'ogamba nti obayamba kituufu kubanza Junior ngamba Kelvin yanyamba okumpostinga simanyi akola ku bya kutambuza abaana njagala mpeeyo just system ekozesebwa okufuna visa ya Canada just kintu kimu kyaba akinyonyoleko wano nze sibatwala Canada njagala kubazza wano bango oyogeza kabina system ebazza gye mmanyi gy'oba ombuuzaako lwaki ombuuza ku kubatwala njagala mugende Canada mujje wano tubonebone kakati omuntu atamanyi we basaba visa ate omanye engeri gye badipotingamu omuntu spirit of the highest caliber oba bakuzaala mu mwanyuko simanyi bakuzaala mwanyina wa taatawo tewali tabu kambalinda olwokusatu nze byange saabadde saagala bigambo nammwe nze ne baluwa nawandiikidde prime minister lwaki ate mununyakula ngwe nabanyizeeko nawandiikidde prime minister ye tayombye asomye ebbaluwa agirisiivinze anzizeemu kati olinga n'amabeere ate agembwa gali agannamulanda olugwemu naye ekyo gukyanagwe kireka bakuyonsa amabeere g'embizzi okimanyi naye nze nayogedde na prime minister gwe sinnakwogerako era ku Mande ngenda kuteekayo ebbaluwa eyavudde Canada kati otegeere emberenge nti yagaze kati prime minister we Canada yakuzzeemu era n'atugamba tufune appointment tugende tutwale ebbaluwa eyo gye baatuweereza ku email tugende tugitwale ku embassy mu Uganda tufune appointment n'ambassador ensonga zaffe azirabye nga zirimu eggumba kati kiyenje oli mu bed space oli mu church ne kaye muli awo
musinika binnyo kati Prime Minister anzira mugwe wafuga no musinika ebinnyo wani Kisirani nagawa njaba gusaka kamanyiro kamwe kajaba gwamu kati ebifaananyi bino bye baba kubanga bali bwerere bajja bibaweerezaako bagenda bituwa nti fayiro zonna bagenda zituwa buli muntu bagenda tuwa fayiro ye batuga kaye n'abalala bali 14 saagala nnyo kwogera ku muntu omu nga kaye kiyenje buyenje buli omu bagenda tuwa kye yakozesa naye bagambye nti abamu be watadde ku lisiti olwedde balina obutuuze nti abamu be wataddeko olwedde balina obutuuze balage buliriddawa waliwo alina obutuuze akyali mu exist gwomanyi bye tugenda okunnyonnyola ambassador His Excellency ambassador wa America nti abo baleka wana abakazi nga babasuubiza omuntu obusiyazi tebustandikira Canada bonoona asayiramu na nkolagana ya Uganda na Canada Pasibyo kya muganda wange etamale Jendi sabotesa mbwangu kankuje ku lisiti akati kaye ovayo n'ogamba nti Abannayuganda bali Canada tebabanoonya kakati gobagaza lwaki mubagoberera gye bali oba temulina kye mubanoonyako wonkwasize ekisa kankuje ku lisiti gwani ate nzo nzijja ku lisiti kati gwe ntegeerayo erinnya ery'abavuzi ba boda fitina yetalina mutwe na oyogeza nnaku oba watunda bijja byewammwe bambi leka wali ovuga boda oyogeza nnyo ennaku kankujje ku lisiti mpandikire erinnya lyo kusumbuwa tolina kyogenda kufuna wadde na kimu ate bye wakoze abaana babakoneddemu bagenda bawa n'obutuuzi gwe nini boxing ompa erinnya lyo oyogeza nnyo ennaku kankujje ku lisiti bambi naawe talina kyola ate nze njagala kusomesa ku musajja ono banaye Junior weebaze nnyo kitaawo nti yakuweerera Junior nnyo obutasoma kintu kibi nnyo obutamanya ignorance is really bad Junior Canada si Uganda system ya Canada si yekola mu Uganda ebintu bye Canada si bye bikola mu Uganda Calvin Kayanja soko mbulire amanyaga ambassador we Canada yani bamuyitani ga ambassador we Canada bamuyitani atanze nawandiikidde prime minister njagala ba ambassador we Canada kale prime minister yani bamunywedde enjaga yani prime minister gwe wawandikidde anti yani gwe wawandikidde yani bamuyitani genda osome ebbaluwa yange muweeko kopi kakati kankubulire Junior kanjogere ne Junior gwe soko sirike Junior wamma gwe wasomako bino ebintu bitegeera era nkimanyi okeneka system zino waliwo ekintu kye bayita data protection otegera waliwo n'ekintu kye bayita confidentiality era omusajja oyo bw'abanga alina omuntu mu Canada immigration system ali employed yamuwadde amannya ago oyo kimanye mugobe kuba bagenda ku investigating they will find out who that person was oyo Calvin Kayanja tayina magezi gasobola kuwandiika luzungu olwo lwabadde mu bbaluwa eyo oyo definitely yabadde someone ali within Canada ate nga ali mu system era oyo bagenda kunoonyereza n'omulimu yakufiiriddwa dda nze nkubuulira amateeka eri ekintu kye bayita asylum mwana gwe ekintu kye bayita asylum okimanyi kye kitegeeza do you even know the meaning of asylum ekigambo ekyo manyi kye kitegeeza wane Bungereza those people investigate
tebagenda kuhiya senti bigambo nti olwokuba Calvin Kayanja avuddeyo n'ayogera byayogedde bisegera ne fayiro z'oyogera nti nno bagenda kuwa fayiro bazibawe nti ani gavumenti ye Canada ekwate fayiro z'abantu bisegera. That's a breach of confidentiality, you know. Gwe ulira wane Bungereza waliwo foreign secretary wano akakazi Kayindi kaleeta etteeka ery'okukwata basayira seekers abava mu Africa okubatwala e Rwanda okukola ki okuprocessingira ya asylum processes zaabwe. Ennyonyi bagiyimiriza ne bagigaana. Bungereza yawa Rwanda miliyoni pounds za miliyoni 2 okufacilitating abasayira seekers abo, naye baganda ennyonyi okuyimirira abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu. Up to now omwaka gugenda kuwera mulamba bakyagezaako okukirwanyisa batwale basayira seekers abava mu Africa okuprocessinga asylum processes abwe Rwanda kikyaganye. Kati gwe Calvin Kayanja gwani? Seriously, do you even have an idea what you're even talking about? Ntigwe oyogere erinnya ly'omuntu bamujje e Canada bamuze Uganda kudiruki you as who gwengani okimanyi omuntu okufuna asayira mu koti. Kankubulire my brother olabika oli mwana okyali mwana muto kati okyali mwana muto kyali wange noonya omulimu wandibadde obuuza abaasobola okugenda e Canada okusikinga asylum bakola batya nawe bakuyambe ogende weeyiye. Nkubulire kyaliwa mbuuza omuntu okufuna asayira mu asooka mu kooti oba nedda? Waliwo abafuna asylum nga tebasositena mu kooti nga tebagenze nayo nga tebalinye nayo. Ekyo kyolina okumanya. Anti nkubuuzizza kooti process waliwo asylum. Listen to me, you're talking to a person amanyi system nga bwetambula kuba nze ndi Bungereza. Waliwo abafuna asylum status bebawa status nga talinyeeko na mu kooti. Kisinziira ku story yo n'olugero lwo ne evidence. Bitegera bino ebintu byeno biri evidence based. Oyagala oyogere bingi twogera nze naawe. Anti nkuyigiriza lwakuba toyagala kuyiga. Gena maaso. Gena maaso. Bwe nva wano ne neetwale Canada nga ngenze mu convention oba ngenze mu kintu kyonna okufuna asayira mu story yange njiwaawa. Story osobola okwewerayo ku airport wennyini nga wakatuuka, osobola okuyitawo nga bakukiriyalinze any day yonna gy'osobodde, osobola okugenda ku immigrations n'owaayo ne weewaayo n'owaayo story. Process eddako egenda simple as that. Oba mba ntuddeawo ne bampa asayiramu. Learn this from me. Si buli asylum process nti egenda mu kooti. Ekyo kati kitegere from now. Process ezimu tezigenda na mu kooti, abantu abamu babawa asylum nga tebagenzeko na mu kooti. That's what you have to know. No problem. But majority balina genda mu kooti. Si wegiri? Not majority. Sigwa wa majority. It doesn't matter. Kale kankugamba ogenda mu kooti tekimenya mateeka nabagendayo ne bafuna. Si wegiri? Abamu bafuna abamu babamma. Kisinzira ku lugero lwo ne ku evidence gye balina. Mu process ya asylum. Naye mwabali e Uganda simwe mubasalirawo. Gwe Calvin Kayanja ali e Kampala sigwa asalirawo Canada. Anti nkuyigiriza bw'ali e Uganda sigwa asalirawo Canada byeyina okusalawo beyina okuwasala ne beetalina kuwa. Bannange nkubuuze njige oba nedda? Okay, gena maaso. Ekya kooti sinnakitegeera ate ndi ku birala. Ekya kooti nkikugambye si buli asylum claim egenda through court process. Anti nenkubuuza tekimenya mateeka omuntu anoonya asylum ogenda mu kooti, si bwe kiri? Ndiye kunyonyola obitegeera. Anti wuliriza, nina kye njagala okubuuza njige mukama wange.
Okay, kale abamu bagendayo mu kkooti, abamu basobola okugenda mu kkooti, abamu tebagenda. Ate nno njagala nkubulire majority tebagenda mu kkooti. That's one thing you have to know. Kankubuuze. Mu kkooti ebeera ya kyama. Eri ebeera ya kyama, yes. Kkooti ebeera ya kyama. Yeah, kuba tebakkirizayo buli muntu. Kkooti ya kyama. Yeah, tebakkirizayo buli muntu. Yes, eba ya kyama kuba tebakkirizayo buli muntu. Yes. One on one. Kkooti ya kyama. One on one. Yeah, eba ya kyama kuba tebakkirizayo muntu, tebakkirizayo buli omu. Waliwo kkooti ey'ekyama. Tebakkirizayo buli omu. Yes. Ezasayira mu kese y'omuntu bw'abanga egenze mu kkooti nga yasayiramu eba ya kyama. Eba gwe lawyer ne bajaji solicitor ne bajaji naawe. So tebakkirizayo buli muntu gendayo sebo. Ekyama okimanyi? Omanyi kye bayita ne Calvin. Oyagala kuyiga oba oli wano okuwakana buwakanyi bintu by'otamanyi by'otalinako any idea. Yes, it depends. It depends on the case. Mu justice na yekesi kati Calvin Kayanja egenze mateeka eba ya kyama. Wa Uganda mu koti eza Uganda, listen mu koti eza Uganda obeze Canada. Koti zonna amateeka level ye ya mateeka olina level ki mu mateeka. Kankubuuze omuntu we bamusalira wana ajulire Canada. Calvin olina level ki mu mateeka. Wasoma che ulinda ko Calvin amateeko gamanyi kwenkana ki. Ati nkubuuza we bakusalire Uganda oyinza okujulire Canada nti kooti eyabwe yo yanjawulo etambulira ku mateeka malala. Yes nsobola kubanga amateeka ge Uganda gali upside down. Ekyo kyolina okumanya. Gali upside down tegali functional. Kankubuulire kino kye bayite kooti. Owuliriza bulungi temuli kyama kyekisooka. Singa kati Calvin nsaba Linda Cons Junior amanye ebintu by'amateeka nebyenjogera abitegeera bulungi. So kakati ngenda mukulekera Junior akutwalemu akusomesemuuko ku mateeka, akusomese ne ku foreign policy, otegeere amateeka agafuga ensi bwe gatambula, amateeka g'ekkooti bwe gatambula, otegeere n'okutegeera ekintu. Muganda wange Junior nsaba omusajja ono omusomese ekigambo kye bayita confidentiality ne data protection. Otegeera ne how ensi zino ezaakula bwe ziprotectinga data ne confidentiality. Okitegeera. So kakati bwovaawo omuyigirize nti zino ensi zirina amateeka agazifuga. Okitegeera Uganda siye zisalirawo kyekyokukolera abantu abasikinza asylum. Era ne Calvin Kayanja tewali goyinza kusaba kunoonyereza, era tewali agenda kunoonyereza to anybody. Wabula ate bagenda ne bw'osaba era ekipapula kyekyo bakisudde mu bbiini. Ekyo kyo njagala nkikubuulire, bakiyuziza ne bakisuula mu bbiini. So kati kyenkusaba Calvin Kayanja, kyenkusaba kiri kimu, bwebuuze ku bakyali bonna abagenzi abafunye that opportunity. Bajja kuwa amagezi nawe oveeyo otambuleko obeere exposed nawe okyuse ku bulamu bwo. Simple as that. Naye tomera kasajja.